Manyi nnyo gwakyekuumidde ku Spark TV enkya ey'olunaku olwaleero nyongera okubeera nga nkusiima ate n'okubuuzaako nti wasuze otya oli otya osiibye otya yonna gy'osinziira okubeera nga otulaba abatulabira mu bibuga eby'enjawulo mu ggwanga erya Uganda n'abatulabira ebweru wa Uganda muli b'amaanyi nnyo. Nze Ahmed Wahab. Programu eno bagiyita Spark ku makya Monday to Friday saa 12 paka saa 3 ez'okumakya tubeerawo wano okubanga tukutambuza mu nsonga ezitali zimu obenga otambula n'okumanya era nga essaawa eno tuli mu kitundu kyo. Mu kitundu kyo olwaleero tokyaliddeko abantu baffe ab'emulungu be tugenda okubanga tunyumyamukko nabo. Wowulira mulungu okimanyi bulungi nti ebyennyanja buli kika kya kyennyanja kyonna ogenda kisanga mulungu. Olengera wali musiraamu yatudde dda ebyennyanja ayina biyitirivu nnyo, waliwo ebiri side wali bali abakyalo balengera eri bali mu kirininga. Wane emabega wange ebyennyanja weebiya abasuubuzi bakedde dda emmotoka gy'olaba wano nayo ejjudde byennyanja. So wano we tuli waliwo amaato, waliwo abasaabala okugenda okulambula, waliwo abasaabala okugenda mu bitundu ebyenjawulo. Tugenda kunyumyamukko n'abantu bangi mu kitundu kino eky'emulungu naddala ku nsonga za internet, enkozesa ya internet. Abantu abamu internet tebagikozesa bulungi, abamu bagikozesa bulungi ne balanga ebyamaguzi, ne bafuna emikwano egy'enjawulo egy'ekika kyonna. Abalala ne bafuna ba enemies, yes. Ate abalala internet bagikozesa mu mbeera ya kusiiga balala ttoomi, ya kuvuma abantu, yakukola bintu bitagenda bulungi nnyo. Kaakati olwaleero tuze wano tubuuza abantu abakozesa internet mu mbeera etali nnungi basaana kubanga baweebwa kibonerezo ki? Bwetyo bwe tugenda okubeera nga tunyumyamukko n'abatuuze mu kitundu kino eky'emulungu abakolerawo emirimu gyabwe, abajja okudigidirawo, abazze okulya ekyennyanja n'abantu ab'enjawulo bonna be tugenda okubeera nga tugwako mu kitundu kino ekyamulungu. Tambula naffe tube nga tuwulira ku nsonga abantu bano ze balina okubeera nga batugamba era ng'essaawa eno nina wano ba kabulaza kiri kitya Rastaman. Ali fiti baba. Muli fiti? Gumite. Kakati ndaba gwe vice president. Mwalali. Andi nze bambira Mr. Erad record ensobe takola nsobe everybody challenge be never equal. Oli muyimbi? Mwalali. Naye ngamba. Katusokere ku nsonga esooso. Abantu abakozesa internet obubinga okuvuma abantu n'okwonoona amannya g'abantu. Olowooza baaliweereddwa ebibonerezo ki? Gavumenti esobola okubanga abo abantu amasimu gaabwe bagasalako ne babajja ku mukutu. Babajje ku mukutu completely. Mwalali. Basigale kuba bukubi kasimu na bakubi. Okay. Mama gyoli, tata gyoli, omwana gyoli. Basigalawo. Nasi byakumanyira abantu kubanga bagenda bavuma nga bakolera ebintu ebyobuseego ku internet. Okay. Mwalali. Kakati oyinayo obuyimba? Ziringa ennyimba nga musanvu. Kakati omuzinda lugugu n'ogulaba? Kamera eyo giraba. Oli buterevu ku Spark TV essaawa eno. Mwalali. Wetu tandika kasuka. Kamwagale tyono mwana byakola bituufu teyava mu nfuufu eyamuzaala kirabika mutuufu tali mu dictionary era waabwe mbagambye bituufu. Holland kati nkuba lulala. Kuba olulala. Tigwe Shamila nze nakulaba luli ku mbaga ya Juli tera nakuyita yadde wandaba nga nkuyita naye tewayitaba Shami naguze simu nze ndeka nkukubire kubuuze lwaki wabikola Holland. Shami bakubira akasimu. Rasa oli musajja w'amasoko okwate ennyondo. Kale toyanze ge papa kyekiriwo. Oli muwagizi wa Uganda Cranes. Of course. Bitambula bitya? Kiriya. Mwebale kukola mirimu. Kale byo namwe mwebale. Kakati gwe wane mulungu okwasaganya biki? Nze ndi captain. Oli captain wali ato. Yesebo. Mwe musaabaza abantu. Musaabaza abantu tubalambuzaako ku bitundu ebyenjawulo yesebo. Ya bulambuzi ki ebiri wano bye mulambuza abantu? Ebyenjawulo ebiri wano bingi. Tulinawo ekizinga kya Kabaka bakita Bulimbugwe Island. Tulinawo eryato lya Amini, tulinawo Speak Resort, tulinawo Jahaz Beer, tulinawo ogenda ku Divine Resort, tulina ogenda ku One Love Beach, tulina ogenda onna wosazeewo ogenda wetukutwala. Sisinzira package gy'olina ya sente mmeka. Package zaffe zaawukana, tulinawo ey'emitwalo 8, ey'e10, ey'e15, ey'abiri, kisinzira ky'oyagala. N'obwe yagenda Kalangala tukutwala. Tulina speedboat, tulina paddleboat, tulina buli lyato lyonna. Yes. Kale amannya gaffe. Amanya gange nze Captain Senyonga Steven. Esebo. Olowooza kakati gwe nga captain manyi nti omutimbagano okukozesa right? Of course. Okozesa kulanga bintu byonna mirimu gy'okola. Ekiri sebo.
waliwo abantu abakozesa omutimbagano ogwo n'asooka akukwata Ssenyonga Steven n'asooka akusensebula bw'ati oba n'akuwaayiriza ebintu by'otakolanga nako abatakozesa mutimbagano bulungi olowooza baali badde babiweebwa bibonerezo ki? Anti kati ebibonerezo by'abo abantu gye biri lwa nsonga okuva mu UCC abantu abo babeera batrackinga ne bakola ki ne bamanya kuba abo kabeera akamanyiiro noba nga tokozesa internet ne wezijja nga tuli ne kulumba ne kumanyiira si kirungi era oli wakozesa internet n'ajja n'akumanyiira kitegeeza ne muli yali tasobola kujja n'akumanyiira era beetaaga kkangavula si kiwagira nze nga nze era si kya bugunjufu si kirungi omuntu okujja n'atyobola munne okuba akozesa internet kya busiru era beetaaga kukolwako ng'obuteekako nga amateeka kola ki begalagira. Kale tweyanzege Uncle Ssenyonga Steven tukyali eno mulungu tukyanyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga y'okukozesa internet. Abantu abasinga internet bagikozesa bubi ne bavuma abantu ne bakuba abantu ne bakola ebintu ebitali birungi bingi nnyo ku internet okwo. Chief ogamba otya? Oli fiti? Jibali? Ebyennyanja nga by'amaanyi mwebali kugira byennyanja bannayo kufiidinga abantu. Ebyennyanja weebiri wano. Mbiraba kaakati gwe oli muvubi oba oli musuubuzi? Oli musuubuzi. Kaakati musuubula mutyo osuubulira kyannyanja ku kyannyanja oba mupima mu kilo? Kilo n'ekyennyanja kyoyagala kye tukuwa. Amannya gaffe? Sande Moses. Oli buterevu ku Spark TV? Omutimbagano okozesa? Nagwesonyiwamu. Lwaki? Politics yagungobako. Nyakudda nga biteredde. Politics yagoba ku mutimbagano? Ng'oyinza okwogera ebyensimatu ne bahi? Bimanyi naawe. Kakati abantu abakozesa internet mu mbeera etali nnungi olowooza baali badde bakangavulwa batya abasibwe bakubwe emiggo bakolebwe batya? Salibwako kubanga tebakomawo direct. Oli bwakola omusango ku internet kubanga lwaki oba ogukozesa bubi? Lwaki tebabasalako abo ne basooka ne badda ebbali ne tuwandiika emiri gyemanyi okukozesa internet? Endowooza yange. Tweyanzege ye Anka agamba nti omuntu bwakozesa obubi internet bamusaleko abe nga tagenda kukomawo. Ekyo nakyo tumanye nti oyo agenze abagikozesa obulungi babenga beeyongerayo mpola mpola. Kitegedde bulungi embeera bwetu bweri papa soko gye tunyumyemu katono eddakiika emu kyekiriwo gyebali bitambula bitya mwebali kusaabaza bantu kati bino byannyanja obitwala mu katale kaawo? Mbitwala Masajja. Ab'Emasajja omukulu aleeta byannyanja mugende mu mulinde ajje essaawa yonna mu ddakiika 10 agenda kubeerawo kubanga ngambye pikipiki ye ebuuka n'okubuuka. Amannya gaffe? Amanya nze Ashraf. Ashraf okozesa omutimbagano? Lwaki? Omutimbagano sigwagala ogwo. Togwagala? Olowooza nkola kyennungi abantu gye baali badde bakozesaamu omutimbagano guno internet ne apps ez'enjawulo olowooza abantu baali badde bazikozesa batya okulaba nti obulamu bwabwe bukyuka ate ne batakosa na balala? Omutimbagano muganda wange sijja kulimba. Togumanyi nnyo? Sigumanyi nnyo. Kale tweyanzege Ashraf sebugamba otya? Bulungi sebugamba otya? Ebyennyanja bibyo? Sebo. Gwabitwala Masanafu? Masajja. Wenkolera. Wokolera? Bakuyitaani? Ayita Jackson. Jackson oyina internet oyina omutimbagano gonna gw'okozesa nga Facebook, Twitter, X biki? Byonna obirina? Olowooza enkozesa ya internet ennungi yali badde eti omuntu yali badde akozesa atya internet obulungi? Internet obulungi saawa zino kizotera ku internet olanga gonde ino TikTok. TikTok bino bateekako bya bufere wabula bya bufere batulimba kwata omuntu mwambaze ekintu tegeere n'okwata president omuteekako ebintu bitaliiwo. Abazi barimo kugikozesa bubi nnyo bubi. Baweebwa ebibonerezo kyabo abagikozesa obubi? Wabula sinze atanga ekibonerezo kubanga ye bali mukola sente. Kati sooka olobeza omuntu ali mukola sente ogamba genda kumubonereza tikiriiwo. Already abateekako ezo gundi Facebook, Twitter balina ensonga lwaki baziteekako. Tweyanzege katweyongere wano mpola mpola tukyali eno mulungu nga woolaba ebyennyanja byo bingi. Abantu bali mu ggula byannyanja bali mu kutegeka byannyanja abagira akabeero n'abessaawa yonna bagenda kubeera nga bayingirawo. Mami ogamba otya? Wasuze bulungi? Ekyennyanja kino nga kinene nnyo kati kino kya ssente mmeka? Kino mwembanga nkikuguza nga kibisi nkikuguza emitwalo 5. 5? Ate bwe kibeera mu kabeero? Bwe kibeera mu kabeero anti akabeero tukafumba okusinziira abantu b'oba oyina. Kati bwe tubeera nga bwe tuli basatu wano. Muli basatu.
muba mujja kumpa emitwalo 8. Lero akoba bangambe mulungu bw'obojjayo okulya akabeero omakinga sure osooka n'oli eri nojja kuba emmere y'emulungu erwawo. Lwaki erwawo? Anti akabeero tebakasiika busiisi nti kakwanguwa. Akabeero katwala essaawa nnamba. Kati bw'oba onoolya akabeero kiba kirungi n'osooka okunkubira n'entereza ebintu byo nga tonnasimbula. Katwala essaawa nnamba. Mami, okozesa omutimbagano oba internet? Nedda. Togikozesa? Lwaki? Ndi analogo. Oli ku analogo? Ebya digital tobyetaaga? Mbyetaaga naye wano wemba nkola. Bigwa mazzi, esimu zigwa mazzi naye buliyo okakwata n'okapanga n'okazaawo. Kali ne wekagwa mu mazzi okassa mu muceere. Keeka business. Kati tolowooza nti bw'obeera ku internet business osobola ogikolera okwo n'okuba ekyennyanja kino ekifaananyi n'okiteeka ku mutimbagano bakasitoma ne bajja wano okulya akabeero? Bwe kiba. Kati lwaki togira todda ku tofunayo akasimu waawe? Nja kuddako baaba. Okay, ekibuuzo kitono nnyo mami kye nnina. Abantu abamu abakozesa obubi internet ne bawemula ne bavuma abantu ne bakonjera abantu ne bakwata ejjambiya ne basala ekigambo, bali badde basaana kuweebwa bibonerezo ki? Abantu abo mu butuufu bayisa bubi kubanga internet ebeerako abantu bangi ate ab'obuvunaanyizibwa. Abantu abo baba basaana ekibonerezo kye baba baweebwa jasi baba banninge baleke kuddayo eri kubanga batuswaza nga ffe abantu. Byesittaza n'abantu ababiraba kubanga akiraba akitwala nti kituufu naye ng'ate si kituufu, akisaze busazi. Ate omuntu tosobola munnyonnyola erinnya ly'omuntu aba alisse. Jjukira okuzimba erinnya eryo kitwala ebbanga naye okulyonoona kasaawa n'essaawa tewera ng'alyonoonya. Naye ate oddizzaawo kizibu. Kuba baba balisiiza ebitoomi. Kale tweyanzege katweyongereyo wano mpola mpola. Chief, oli bulungi? Gye bali? Ozeggula ku kyannyanja oba ozze kuteekawo kyannyanja naawe okitunda? Okitunda? Kino kyeki ekiri muno? Ekyennyanja kyo kitambula kitya? Sizoni eno bangaye mukoze ssente empitirivu n'obwana bwazo. Sizoni mbi nnyo bakulimba. Lwaki? Anti bakasitoma tebalabika. Bukyadde mwatukidde wano mulaba meka abali ku midaala. Bakasitoma bo batonotono oba lwakuba bukyali bwa kumakya? Bandibadde bakedde kubanga ogenda mu butale obulala bali mu kugula amatooke naye wano tewali. Naye nfe endala ababusha bali mu kukola, ffe tetuli mu kukola. Ate ng'obuvunaanyizibwa tulina kye kimu. Nkitegeera. Ati yeyo embeera teri kiriya. Amannya gaffe? Amannya Moses Musoga. Moses Musoga, okozesa internet, okozesa omutimbagano? Ntera obeerayo. Otera okubeerayo. Biki by'osinga okuba nga onyumirwa nnyo ku internet okwo? Ka TikTok, onyumirwa kulaba buno obukyalo bugira ne buteeka ne bubigula bwe buti oba? Nze mbeera ku njiri. Obeera ku njiri? Oli musajja mulokole? Ebyo sibimanyi. Abantu abakozesa obubi internet Musoga basaana kuweebwa bibonerezo ki? Omuntu alina eddembe olikola buli kyaba ayagala kuba simu ebayiye, simu okubeera ku internet omala ateekako ssente. Omuntu agamba ateeka ssente ze ku simu ng'alina by'ayagala okulaba waddembe lye. Ne by'ayagala okukola. Ate buli twazaalibwa mu maka ga njawulo. Kati nze sisobola kulaba ebyo byakuvuma, kuwemula, kukola ki. Nze internet ngibeerako, mbeera ku byanjiri yange, mbeera oba byakuyimba ebyo, kubuulira njiri, kusharinga bintu ng'ebyo. Kwegamba ebiweesa Katonda ekitiibwa n'ebeerayo oli ng'ayagala byakuwemula nga wawulirira emirembe kyawuliramu emirembe. Ate aba ataddeko ssente ze tolina osobola mugamba nti owaayi simu yiye, ssente zize, buli kimu kikye, amasannyalaze gabbeeyi ekyekyagingira. Kati abawaddembe okola kyaba ayagala. Sirina kye nsobola mugamba nti owaayi kale bakuggyeko internet kuba internet ogikozesa osooka ateekako ssente. Oba tolinaako ssente data tosobola gikozesa. Kale sirina yensobola gamba nti tumukole bwe tuti. Waddembe lye ebali mu ddembe waddembe lye kola kyaba ayagala. Kale tweyanzege katweyongereyo wano mpola mpola. Nenga nkujjukiza nti okyali ku Spark TV program eno bagiyita Spark ku makya. Musiramu, salaamu alaikum. Kakati ku Yidi tukoze tutya anko? Akuyidi mali weeri.
ekyennyanja ogenda kimpaleera ekyo ayidi enkya ekyennyanja weekiri oba okyagala leero kinaatuuka kisobola okutuuka bosi waayo kasi okimanaginga bulungi tekidudde nina kikola nti okulaba nga kituuka enkya oba oyina nsobola okikutemera okitwala ewaka oba oyina firiigi osobola okiteekamu kisobola okutuuka enkya then ne ice akola oba nga ofunye ice then even okukyokya kisobola okutuuka n'okikalirira smoking kisobola okutuuka enkya bulungi nnyo bannaye abalabi ba Spark Musiraamu ampadde ekyennyanja kya Idi era neyanze gamanya Musiraamu amanya Bashir bitambula bitewa si bubi baliza wamu sente mufunyeemu sinyeera mutonzi waffe yasinga omumanya omutonzi yasinga okumanya okay Bashir nkulaba wine simu nnene ekoma eno njiraba iPhone 17 alhamdulillah naye internet ogikozesa otya Bashir ogikozesa bulungi oba ogikozesa mu mbeera etali appropriate Musiraamu internet ngikozesa bulungi bosi wange biki byosinga okulaba ku internet n'okukolerako okusinga era ntambulizako bizinesi zange zino kuba mpostinga ekyennyanja ndaba sobola okulaba nga bakasitoma bakola ki kasitoma n'akiraba n'akitumya abantu singa oli akeera ku makya n'akwata essimu ye ne yeerikodinga ka vidiyo n'akuvuma n'akutyobola n'akukola kiri n'akukonjera n'akola ki omuntu oyo aba asaana kibonerezo ki Bashir mutonzi waffe yasinga omumanya ebigenda naye kati nze mba simuyinaako obuzibu bwonna era muleka nagenda maaso n'ebivumo bye nze nesigala ku kyange kyendiko kale tweyanza gusegise kugamba otya sooka ojja otubuuzeeko kyekiriwo oli best naawe oli kati gwe mukulu wa Bashiru oba ye mukulu wo business mukwatira wamu bakuyitani osobola kumpita Ben naye nga ku social media nkozesa Lighton Ben Lighton Shama oli muyimbi nedda mukama wange kakati abantu abakozesa obubi internet abawemulirako abavuma abantu abatyobola naddala abantu abakulu nosanga oli nakwata president namusinsimula ati oli nakwata omulamuzi namusinsimula ati oba omuntu omulala yenna olowooza abantu basaana bibonerezo nga ki mu ndowoozayo sinaa kyabakolera kisinziira kigendererwa kyabwe kyaba babikoledde naye nga webaba basalima okukwatibwako n'amaanyi baba balina ekitongole ky'eddembe kiba kirina obbakolako balina obbakwatako tweyanzege katweyongereyo wano njagala kgendako eno mu barasita bange njagala kukkirirako mu baghetto youth mala okubeera nga mbabuuzaako naye awo bampitawa rasta impitawa kale kanzije mbasaleko tusooke tunyumyemu awo tulabe embeera nga bwetambula tukyagenda mu maaso n'abantu baffe wano emulungu we tukyali abakyala bakola emirimu egy'enjawulo mami wasuza otya oli bulungi papa ogamba otya sooka osale wano ennyondo kale bwetyo bwe tukyali eno kakati eno sayidi eno waliyo gundi z'obwakabaka era olengera engabo nga bweri eyo wa bwakabaka eno gye tutuula abali ebyennyanja eyo waggulu eyo gye batuula abali ebyennyanja ate eri nnyanja nga bw'ogirengera nyabo gyebali oli bulungi kiki empewo nnyingi jangu mugire abakuwe kacyayi bano abasajja kansooke mbabuuze kumwasuze mutya bakulu oli bulungi kantuuleko ne wano katono tunyumyemu ki ekiriwo bitambula bitya gwe bitambula bulungi wamaze dda n'okunywa kacyayi isya owaaye oleka amanya bampita Douglas okolera wano okolera mulongo okay naawe osaabaza abantu yesebo bitambula bitya ebyokusaabaza abantu byo byampola embeera wogiraba tuli mu kaseera kaki ka yidi ketwetegekera kokka yesebo Douglas okozesa internet nkozesa internet mukutu ki gwosinga okukozesa oba app ki gyosinga okubeerako ennyo app gyensinga okubeerako ennyo eba ya YouTube yesebo olaba ku buvidiyo ndaba ku video ezitrending essaawa zino nawe ozimanyi za ntalo gamba ogoberera lutalo lwa Israeli ne Iran
zonna. Kakati Douglas, mu Uganda wano tulaba nti waliwo ebika by'abantu abakozesa internet mu mbeera etali nnungi. Abamu kati nga ggwe captain muzikozesa okutumbula emirimu gyammwe gye mukola n'olaga abantu tukola kino ne kino ne kino. Ne waliwo abamu nga bo bawemula, bavuma abantu, batyoboola abantu, buli kimu kyonna nga bakikola ekitali kirungi nnyo. Olowooza abantu abo bayinza kuba nga bagwana bibonerezo ki singa abeera akwatiddwako? Ye nga anaasobola okufunika. Kati ekyo kyekibuuzo. Singa aba akwatiddwako. Basobola gavumenti erina amaanyi gonna agasobola okukola ki okuyimiriza akawunti yeeyo. Erina obusobozi bwonna n'obusobola okukola ki okuyimiriza n'okumukwasaako omukono ogw'amaanyi. That is why kyova olaba mu Israel baatuuka ekiseera nga bo tolina gaba information yaki ya njwanjwa. Kati waliwo olaba mu North Korea president waayo yafunye obululu yayitidde mu points 99.7 kati yabuuzizza abantu nti ani oyo atamba lwaki kakoze ki 0.7 lwaki tekajjudde kati ayagala kunoonya oyo. Gavumenti esobola okukola buli kintu kyonna nesobola okufuna oyo yennyini aba asobodde okukola ki okuyisaawo information etali ntuufu ku ki ku online. Okay, tweyanza Douglas. Chief kiri kitya? Oli fiti? Nawe oli kapteeni? Justin Mugobi. Oli mugobi? Ogoba biki? Ogoba byennyanja. Kati wasuze ogoba kati ovuddeyo? Ngenda bugenze. Ogenda bugenze. Kyawumuddemu opoyeemu. Ndaba n'obudde butereera. Okay. Enkozesa internet etuufu olowooza yali badde efaanana etya? Sijja kulimba ebintu bya internet ebyo sibitegeera bulungi. Neebeerera eyo mu nnyanja. Weebeerera eyo mu nnyanja eyo. Okay. Kati bw'ogenda okuvuba leero ndeeterayo ekyennyanja. Kale nyabo ogenda kukola ki? Ngenda kuleetera paka ogende nakyo omukazi agambe omwami yabaddewa. Akola nga tasinika ki? Anti oli ne banene banigga otulaba. Style ki? Yeyo mukyala era. Mukyala era? Record era butida. Bannange otulaba. Fashion dress to kill. Pula. Ate ne ka lipstick nkala kati ka lipstick bakayita batya. Anti tunywa enjaga kati tuba twekweka. Anti twetega kati tunyonya abali engono batibaga kiba kiwedde okitegeera. Anti police is not cheap. Chidemu bulungi. Tokimanyi? Police is not allowed. Tekirizibwa kujjayo wano. Gwe tugenda ne tukola fujjo nga tukimanyi tugenda dukira eri mu kazinga. Bwemukola efujjo nga mudduka mugenda eri mu kazinga. Kwe picha jangu tugenda kwa picha. Amannya go bakuyitani? Ndozo ndaba. Olaba oli gumite. Black Egwanella Queen. Soma wano wali osomako? Simanyi kusoma nze gwa bansomera. Soma bulungi. Treasure Island. Gisome mu Luganda. Ekizinga. Nedda amayinja. Amayinja. Anti ffe tuli bawagulu tetuli bawansi okitegeera. Omukongo omunyasheshe munyarwanda gumite. Okay. Onyarwanda oluvuga. Siruvuga. Anti oli wa wansi gamba nnyo. Kale tewali tabu kenyumyemu ne rasta wange wano omuyeka tubenga tweyongera. Aliwo omuyimbi ajje tugire rasta aliwo ajja nkubemu akapera wano njagala omuyimbi jangu wali nange we jangu nkubemu wano jangu nkubemu tune kyekiriwo. Oli fiti? Ali fiti. Jibali. Kale sebo. Soko nkubemu tune yawo amanya. Amanya ne double Showboy was King Yoji. Okay, oli buterevu ku Spark TV, microphone yino njikwatide soko kasukiremu awo mu kamera awo. Yes. Anti bamenya abatraba amanya ne double Showboy was King Yoji. Mwana yakuyimbira na lulungi, yakuyimbira byansi, kuyimbira nawambye. Dance on machine katika nzogamba kubemuko. Tugenda tandikira ku byansi. Gamba bino byansi topapa situka wansi
va ku bigambo by'ensi wabaleka dda wansi kyogamba yongera kuguluba kukaza na buladi wanude oli kalaba nga balala nga bakulaba gwe bayitanga yefala yegwe anyumisa poto ndi wakubaza bukoto bano balumbye nga amaje ga NATO ndi wakubaza bukoto gamba bino byansi topapa situka wansi va ku bigambo byensi wabaleka dda wansi manya n'eddoboozi Soboy was King Yuji naye nga era mutunoonyeko banaye ba men TikTok gyonna gye tuli Snapchat WhatsApp YouTube banaye mutunoonyeko. Kale tweyanze gebote butambudde enkya y'olunaku olwaleero mbadde wano Mulungu nga tunyumyamuko ne barasta bange obalaba omusajja ono yatuwaddemuko katyuni wali omusajja ono atuwaddemuko katyuni essaawa yonna era tujja kuba tweyongera okuba nga tukomawo sayidi eno tukwataganeko ne barasta wano mpolampola naye nga tubadde tukyadde wano Mulungu nga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nkozesa eya internet mu ggwanga erya Uganda n'ebibonerezo ebirina okuweebwa abo abatakozesa internet mu mbeera ennungi. Nze Ahmed Wahab kulwa timu yonna eya Spark ku makya wano ku Spark TV atugamba nti siba bulungi tova ku Spark weraba.